totwala omwana we Buddo. Buddo secondary school yagwa. Waliyo abasomesa e Buddo aba Sodoma and Gomora. Tewandibadde buzibu ng'oli wa Sodome n'ofuna owa Sodome munno. Naye amasomero ge twali tumanyi nti g'abakungu ga bitiibwa galina ebintu ebyekwese munda eyo bye tutategeera. Wano nze nali mpolereza Deodaati ow'Ekisubi. Naye lwakuba twali mu politics. Naye ng'abanuupu baali batuufu nga Deodaati kyakola abaana. Naye nga bagamba Iculi olina defending owaffe. Ne defending the undefendable. Naye ne Buddo. Twalayo omwana on your own risk. Omuzadde yankubira. Omuzadde yannyinnyonnyola nawulira nze nga n'ebyokuba n'abaana Katonda yannyamba. Kubanze yisima n'okwata omwana owange mu Sodome. Naye bakutwala mu kkomera nkola omusango n'enzija mu kkomera n'enkufumita obuso. Nze Katonda yandaba. Nze sisobola kuba n'abaana wano weesula waliwo ekikozi wansi awo. Kyasibidde omwana mu nnyumba kyo nga kiri bweru. Ennyumba omwana omuto ng'akaaba. Abazadde baatambudde baamulese waka. Nze Isima ninga opura. Katonda yandaba. Nga sisobola kwegamba nze Isima. Bannange era kantwala abaana abaganda bange bonna mutwala abaana mu kibuli go nenzi no tikyakwata abaana e Buddo. Kiri ku record abazadde bakina ku evidence. Naye olw'okuba Buddo gino emize gibaluddemu balinayo ne bapropagata be bateeka mu mawulire ba Adrian Nsubuga. Kati ba Adrian Nsubuga ba victim ayajja mu mawulire kubanga ye yasomera Buddo balabika bakimukolakola batica bakikola. Kati ajja mu mawulire nga Spina n'awandiika Buddo can't do this. Adrian Nsubuga, don't be an idiot. Omanyi mubeera idiot mu butaayitaayi n'osiriwala busiriwazi. Omuzadde w'omwana yayogera nange kati odde mawulire you open your mouth like a pig n'ogamba mbu si bituufu oli musiru. Adrian Nsubuga kumaaniina gwe wambu wawuliriza whatever you are. Sagala mmanya Adrian Nsubuga akumanyi nnyo badde wano nga weepaatika ku by'omupiira gwa Uganda weefuule yasome nnyo bano ba white chip abali brush alowooza okwogera oluzungu ennyo Adrian Nsubuga mbu kimufuula special. You are an idiot. You are stupid. Ku muzadde w'omwana ng'amuyina ne mu ddwaliro omusomesa amusodomayizinze ng'omwana tamanyi n'ojja mu mawulire n'osinika ebinyoma. This is Adrian Nsubuga. You a pig. You a pig. Adrian Nsubuga, you a pig. Oli musiru. I can even say that authoritatively kuba kati gwe bakusodomayizinga e Buddo yemwe basodomayizinga kati ne mujja mu representing mu mawulire. You cannot come out ng'oli educated then you start being bogus ku mwana w'omulala. Adrian Nsubuga oli mbizi gwe Gasiya envundu. Kuba omuzadde yakubira nze omwana akabina katonya tasobola kube akabina katonya buli wabeera. Teacher ya musodomizing okuva mwesi wanu amuwa cocaine balina cocaine abasomesa balina pipe omwana bamukubya pipe n'agweri teacher nadda kabina k'omwana wo n'asongola e Buddo secondary school. Njagala bagaba bino byenjogera mbimanyi. Buddo secondary school kati olw'okuba wasomayo abakungu bangi kati babeera ne be basodomayizinga mu mawulire ba Adrian Nsubuga. Kati Adrian Nsubuga ajja mu mawulire olw'okubanga bano abali white brush alowooza mbu okwogera oluzungu kyamaanyi ne yeetuuzaawo n'obulevule bogus. Gwembwa ate nze oyinza okunsobola ku media nga netteeka baalijjeewo omanyire omuzadde nga wendi Iculi nja kukuyuzayuza buli biri. Nze ebyo bya Adrian Nsubuga sibimanyi. Ne bw'ogenda n'oloopa kuba mulina bajjaaji bansiba n'enkomawo n'enziramu ekintu kyekimu. Nziramu statement yenu. You are an idiot to go to news no protecting a teacher azenga akwata abaana atali omu obujulizi nga buli evident
nojja n'obutayitayi bwo ng'osiriwala ng'ogamba mbu omwana alimba. You are an idiot. Yes, nabagambe 2023 ate siina kisi. Nze ndya wadya n'ensubuga gasiya. Ne bwafa siina kyempulira. Die oba afudde oba mulamu. I don't fucking care. Siina wempulira nti tombulya bogasi oyo. Omuzadde yantuusa wali omwana waawunya ekivundu atambula atonnya akabina tekasiba Buddo secondary school gye mumanyidde ddala n'ekisubi oyo Deodaati nali muwolereza buwolereza ng'abakulu bankubira ne baŋŋamba muwolereze naye nga Nuupu yali ezudde kituufu. Twala mu masomero ago omwana wo tica kubira essimu okumanya guno gu tica gusiru. Gukubira omuzadde gumugamba mbu omwana we alina empisa embi kati omuzadde agwesiga aguweereza ne ssente kati waguweereza essente nga gugula payipu nga guyita abavubuka nga bakuba payipu mu nnyumba ye abatamanyi payipu draga eba kokayina bamuyisa mu payipu kati omwana bw'omuteeka payipu ku nnyindo n'okwata wano n'akola ekumala okuba nga totegeera essaawa endala ezi bbiri. This is how they sodomize children. Buddo secondary school. Sagala na balimba. Gye mulabanga ey'amaanyi ey'ekitalo. Wabula eyina abantu ababadde mu muze gwa Sodome nga bali mu mawulire, bali ku TV, bali mu mpapula, basobola okusipiininga story. Nga we mwalaba bwe twasipiininga ey'ekisubi. Naye mbabuulira bankubira bukubizi ne baŋŋamba ndifendinge tica w'ekisubi nga Nuupu emuli bubi naye ng'ekituufu yali naye kyekimu. Yes, this is Iculi. Deodaati nga kyekimu nze nkubuulira ate nabaguza mutwe ku bintu by'abantu njogerera ddala bankubira ne baŋŋamba olina odifendinga omusajja oyo kuba essomero eryo gye n'omuwozi mwe yali yasomera. Bobi Wine ngali muli bulaka meiringa nempolereza Deodaati naye ng'obujulizi bwaliwo wennyini kati omukazi atambula n'omwana atonnya Buddo secondary school. Totwalayo omwana we byaggwawo mu lisomero lya bbeeyi byaggwawo dda lyabayaaye. Omwana we bamukubisa kokayine ne batandika omufumita okuva mwesi wanu. Omukazi omwana we atonnya butonnya. Atonya butonya. Imagine nga wakola sente otwala omwana e Buddo afuuke ekyamaanyi n'akomawo nga kivundu ky'olina okubeerako kubanga atonya butonya. Musajja wattu baamufumita emabega. Nze Iculi nkufumita nkugambye nzija ne mukomera ne nkuttirayo ne bannyongerayo for murder. Nze Katonda yandaba obutaba na baana. Hey, gwadulya n'ensubuka nyinza okutega ku geti n'enkukuba akatayimbwa. Ngaza nnyini mwana n'oyogera bw'otyo nkukuba akatayimbwa ne neewaayo ku poliisi. Gwate oli musiru nnyo. You are an idiot. Okudda mawulire n'ogamba si kituufu ng'omwana si wuwo. Omuntu asaana asodomayizinga obwana bwo bwonna okiwulira omukazi kyayitamu. You are so stupid. Eno embwa yeegenda mu mawulire n'egamba si bituufu naye ng'omuzadde nannyini mwana waali n'omwana atonnya emabega waali n'ekizampo zonna n'omusomesa amumanyi n'obudde abumanyi abulidde ne maama we n'abaana abalala. Embwa nejja mu mawulire mbu very educated fool mu butaayitaayi kuba banoonya kickback nasomera Buddo bogus nine bali Fred yasomera Buddo naye tekijjawo nti omwana mukwate e Buddo oba mu ssomero ly'amaanyi oba nedda. It doesn't. Omwana waali bamukwata akabina katambula katonnya naye balina abaana be baakolako Sodoma and Gomora aliya kati abo abaana babakonekitinga ku mirimu bw'oba bakusodomayizi nze balina connection kati bakuteeka mu mulimu nga gw'amaanyi nga woolaba Adrian Nsubuga kati ye nga bamulindisiza nti kyonna ekikwata ku Buddo gwe jangu ogambe kifu. Adrian Nsubuga you are an idiot. Wobanga oyina abaana nga oli muzadde nga basobola okukwata omwana w'omuzadde omulala gwate nojja n'osipiininga nti si kituufu
ng'omulwadde omuzadde waali, you are a big idiot. Shame upon you. Adrian Nsubuga ne family yo n'abagoberera. Engeri gye mulina connection mukubire CID, CMI, ISO bansibe. Newe bansiba nkyogedde. Totwala mwana wo Buddo. Buddo eri connected. Omwana wo anaalopa basobola omukola ekintu kyonna. Bali mu police, bali mu army, bali mu ministerial posts, bali mu buli department. Ate bana bali mu department bamanyi bali kuba nabo baali bakola. Era no teacher ayina ne bwa coordinating ne bajja abaana mu gundi endala ne bamuleetera ne babakolako ganga raping. Bino Iculi nze abyogera, tewali mulala ajja byogera. Yes, kakati munsibe muyite CMI muntekeko emisango anti Buddo ssomero ly'amaanyi tebalyogerako. Njogedde Buddo secondary school bakwata eri Omusomesa akwatidde abaana ebbanga, naye abamu protecting bali mu buli bitongole, bali mu police, bali mu buli kitongole, kubanga Buddo abaana basomerayo b'amaanyi. Nkugambe we bakusodomizinga bakonectinga mu kifo. Kati Buddo weba waliyo ekizibu ekiguddeyo gwovaayo nga Adrian Nsubuga no protectinga ebikolwa byammwe. Naye nga nkuwadde obujulizi ne nkugamba neddewo dat ow'ekisubi bankubira mu defending, naye ng'obujulizi bwe buli. Katonda nsonyiwa, nakola bubi munnanga ate ebimu bya muntu gani point. Oluusi obulamu bw'oba weetaaga n'oyogera ekyo ky'oteegeddwa okwogera naye nga mu mutima okimanyi tekijja. Ekyo kyonzikiriza. Siina buzibu n'abantu beeyagala basajja na basajja, sinze Katonda, naye sikkiririza mu kukaka. Leka omuntu yeesalirewo naye okukaka abaana nga bali mwesi wanu n'obakakaaka emboozi. Kati omukazi atambula n'omwana atonye emabega, toyagala wulira mwana oli, toyagala bba wali mwana oli, yagenda beera waatya, agenda wangala atya n'omwana we gwe yateeka mu ssomero afuuka ekyamaanyi. Lwaki mweyisa bwe mutyo ku nsi eno? Katonda nze ndowooza wandaba ne siba na baana kubanga abawa Iculi. Hey! Sooka n'enjiwa amafuta ku nnyumba yo n'enjokya nga poliisi bwejja. Njokya poliisi ejja se Iculi. Njikumako poliisi nejja ne bantwala naye nga njiraba nga muli munda mujja. Nze Iculi wenti wendi. Straight ne Jokatol. King's College Buddo. Yes, si Buddo secondary. King's College Buddo. Ne yabagagga. Emize mibi gisinga mbagagga. Bw'owulira emize mibi mu nsi eno gisinga mbagagga. Waliwo omwavu we weesiimisiza obulamu bwo. Ne bw'otuuka mu mabaala abantu abasinze okwonooneka baana b'abagagga. N'olaba n'oweebuuza taata we yali afa ki? Ng'ogwana gwe gwe gunywanya omwenge, gwe gutambula gukunama, gwe guli awo gutonnagalaale. Naye nga yafuba nnyo alabe ng'abatuusa ku ntikko. Mukama Katonda yamba abazadde abanaku abakuza abaana baabwe nga y'engeri yokka gye bayina baleme kuyita mu kizibu kisangibwa mu masomero ga bbeeyi gano. Amasomero g'ebbeeyi oluusi tugaagala nnyo, naye bannange mubuulirire ku baana bammwe. Nze mpulira bubi nga tesiina na baana. Omwana w'omukazi atambula atonya awunya, yenna bamufokotafokota emabega, yenna bambi takyalina na hope, ayinza n'okukomitinga suicide.